Mugamba mute mwena abali ku Legit TV 256 mwebale kubanga mugyekumiddeko mwebale kutambula naffe era nga bulijjo tubeera n'amawulire mangi nnyo ge tulina okubanga tukutuusaako nga womanyi banankyukakyuka bo tebapowa babeera buli mu nsonda ez'enjawulo zonna okubanga bajjayo amawulire bainfominga bannayuganda musobole okubanga mutegeera ekiri ku ground. Tulina omwana mulenzi Pato UG omuntu wa wansi ng'akulambululira oba ng'alambika ensonga zonna ye mumanyi ayina engeri gy'ajjayo Bwino yenna Omukambwe n'aba ng'amwanja n'aba ng'abiteekaawo osobole okuba ng'otegeera Uganda yammwe etambula etya ye kiki ekisaanidde okuba nga kikolebwa okuba nga tujjako nakyemalira. Saagala mwogerera bingi katuyongereyo ne Pato UG omuntu awansi asobole okuba nga akwongerayo era akuwa information gye weetaaga okuba nga otegeera. For that one I admit ekitundu Museveni kyasinze ofufuggaza n'okuzza emabega n'okwavuwaza n'okubatwalira ddala extreme level of poverty kyekitundu kino ekya Northern Uganda ng'era kikolebwa kulya ebitundu bina okuli Kalamoja okuli baganda baffe abali mu bitundu by'Elango okuli Acholi kw'ossa ne baganda baffe abalungi ennyo abali mu West Nile mwenno n'Oluswayiri mulukubira ddala Budinda n'okusinga olulimi olulala mwenna. So mbalamusiza ku mwenna bali mu Northern Uganda kw'ossa ne baganda baffe mwenna abali mu Western Uganda region eyo erimu amawanga ag'enjawulo okuli baganda baffe Abakiga baganda baffe Abanyankole baganda baffe Abaveeno Erwenzululu Abatooro Abanyoro bantu bangi nnyo ab'enjawulo mwenna tubalamusaako n'okubibaza gyonna gye mutuusaako engalo. Pato Uganda omuntu wa wansi mbantu mu programu ya Uganda Zukuka olunaku olw'omukaaga tujja kuba tukomawo nnyo bubi nnyo. Yes, ku lunaku olw'omukaaga oluwedde nabakubirako documentary eyo eraga bannayuganda nga bali mu kufa n'okubonaabona mu ggwanga lya Somalia naye tubawunsinga back ku lunaku olw'omukaaga 360 degrees tubaddeyo bingi ebadde bitambula mu ggwanga lya Congo eyo mwalabi wabaddeyo almost attempted coup eya failinze naye wootira abasajja abazungu nti bazibu nnyo mwalabi nationalities z'abazungu babadde nga basatu nga basajja b'Amerika babakutte akabaddi awo era kati bali mikono gy'abasajja Abakongo naye wootira abazungu nti basajja bazibu nnyo okutuusa olwaliro badde following international media nga story ya Congo tena weerwaninga ku international media zonna abagirabyeko muyinza mbasa nagira bulabi naye mbadde ndaba ku gundi ku Sky mbadde ndaba ku BBC mbadde ndaba ku Al Jazeera mbadde ndaba ku CNN Pozi Fox yisana bako sirina wenda ku story ya Congo. Such a crucial issue kwatagana ku attempted coup eyokusola government wotera musajja omuzungu nebakulaga nti olwali bakavalinga omungereza afiridde ku nnyonyi ne badde gende Singapore era ndize Thailand story nyenda berwaninga kujja ko ne president wa Iran yafudde naye attempted coup y'abasajja Abakongo tama international media tajiwa attention woti abasajja bazungu ndi basajja bazibu nnyo kati byonna bikuvugana bikutwala ku kike tubalaga mange ekya neggulo ti omuzannyo gonna oguli e Congo abasajja bano bonna badictator batabayisirwa n'emizannyo gyabwe gye bakola Bakagame bandi babaako group ebabeera emabega era nga abasinga okuba support financially in terms of arms oba bitu bino bikolagana ebyokulwanyisa ne mu technical knowledge babeera bano abasajja bazungu. So attempted coup eyo tukyagezaako gistadinga ebadde mu ggwanga lya Congo. Of course byonna ebyapeninga mu Congo mukimanyi Uganda ebamu n'omukono wanne wali invisible ate bitukwatako olw'okuba tusharinga border when it comes to issues of national security. So n'okuba nti tutabayisule Congo ebazanyirayo nnyo omuzannyo tujja kuba tukavalinga ensonga ezo olunaku lujja kubeera lwa mukaaga ng'ate bwe tukyagendera ddala deep okugyekkaanya so ebyo byebadde mu ggwanga lya Congo mbadde mulabako ebintu byebitambula. Then mwenna munyamba balina emikutu gya Telegram genda ku mukutu gwa Telegram bulijjo muŋŋamba Pato tugulewo channel tukolewo ebintu bya Facebook byatawanya twagulawo ku mukutu gwa Facebook I mean ogwa WhatsApp twagulawo group tukiteekamu videos tusharinga mu wano ne problem gyofuna ku WhatsApp nti kansobe network eri clear I mean network and the sound. So problem gye twafuna ku WhatsApp nti ato abantu ubajoyininga ate ono Pato yayingidde mu munyampi ate ono mukulemu ate ono yakoze bwati ate mwayingira mu abanyampi kati tulemu managing ne tuzivaako naye waliyo channel ya Telegram teekamu 360 degrees it is a public channel. Omuntu yenna ayagala videos zonna okuva mu ggwanga Uganda okuva e Congo okuva e Sudan okuva e Somalia
obutambi bonna obulaga ebikolobero bya lutabayisirwa zovuna wali obutambi ndowooza obuwera ndowooza mu 8 ate nga tukyabupampinga ati video zonna zolaba oluusi nezitasobola kuba olwa community guidelines wonna ddala ku lunaku olw'omukaaga zikolagana n'abantu batugumbulwa ezikolagana n'abantu bali mu kuttibwa gavumenti ya lutabayisirwa n'ebikolobero byonna byakoze byonna we are profiling not because tugenda kumutwala mu ICC nze nganze omuntu nakola conclusion yange ntisina nnyo suubi mu ICC ICJ n'ebitongole ebyensi yonna naye tulina profile awo gye tukola so kati woba oyagala obutambi obwo bonna bwe tuzze tukuba okuva emyaka ng'ebiri emabega na biki ebyapeninga mu ggwanga lya Congo na biki ebyapeninga mu ggwanga lya Somalia na biki lutabayisirwa obutemu bwa zaakola for the last 40 to 45 years. Yes, genda ku Telegram abalina omukutu gwa Telegram teeka mu 360 degrees ojoininga channel eyo ekintu kyayo tiyo teninga WhatsApp tu ojoininga previous message toziraba ojja kuddayo emabega olaba obutambi obwo bonna kusana okuba tugenda kwateekayo obutambi bonna bwe tukuba olw'omukaaga kusana obwo tasawa kukuba olwa community guidelines ezikutukwata ku mukutu guno ogwa Facebook n'omukutu ogwa WhatsApp rather ogwa YouTube. We are streaming live on YouTube kosa ne wano ku Facebook muganda wange BCM nawe bangambye joli nnyo nkulamusizaako naye nga akombadde no kayisaawo strict awe ngina kubatwala mu circuit ya sawa emu bwete nina bagamba ebyange si bya kuvugumirizaako si bya kuchamuukiriza saka nnyo kuwa force op kitaliyo nabagamba njanye ebintu byo kwa dressinga reality. Yes, tulina omutemu mu ggwanga Uganda, tulina omubbi mu ggwanga Uganda, lutabayisirwa Kayine Rubina ne baffere banne ne family ya Museveni bawamba eggwanga Uganda ne batuteeka under complete total captivity. Kati nze naawe muna Uganda yonna gy'oli, irrespective of where you are, irrespective of the gender, irrespective of the political affiliation, oba oli wa NRM, oba oli wa NUP, oba tolina kibiina, oba oli independent, oba oli wa DP, oba oli wa FDC, nga sinagenda bino nakolera Museveni nakoleraani, we have the sole responsibility okukwata gavumenti y'abatemu bano okugikuwa kulojja mu buyinza tuddemu okuzimba eggwanga Uganda bupya tukwate eggwanga Uganda tulizze emikono gyaffe egy'abannansi tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu jutwe mere fact tulina stake yemu mu Uganda ffenna tulinamu omugabo gwe gumu so kati ekyo badde kibategeeza biye bigenda mu maaso mubiraba naye kasooka mbisaba akalango kabakama bange then ate tubeeko bye tukwasaganya wano ne wali. Yes, bategeeza mwenna baganda baffe mulayini eno ey'okutabayisirwa nogezaako okugula obwongo bw'abana Uganda naddala bakyebase ekirungi ebitundu nga 7 ku buli 10 bana Uganda bonna bagula obwongo kyensinza okwagala nti ebintu byonna ebyapeninga olwaleero lutabayisirwa buli muzannyo gwajja bana Uganda bayakagwirwawo ne bagadiluting oba ne bagwirwamu amazzi bino byonna simanya bomu twali tuzitegese tusanze wano kwa pastor Bujingo wadde bomu ezitegekeddwa tugenze ku makanisa simanya ate waliwo gwe bakotte wano naye bamuyita simanya Iraka abadde akulira commanding akabijja ka ADF bana Uganda nga babiyiwamu amazzi kati ekirungi tutuuse ku eyo level nti temukyayinza kulimba limbibwa Museveni obukodyo bwe yakozesanga in the early 90s in the early 2000 ne nabegaka wakyagenda nabo mu maaso naye ekintu kyabana Uganda nti bonna obukodyo obwo bagenze babutegeera kizibu kati bawudiisa n'okubasiriwaza n'okubafera kulayinje ne group yoyo nange mutebwa mujja n'obuzanyuzanyo buno mukola ne musajja manyiddwa ng'enanga n'ebitongole bya muyo n'ebyamabagi bwa gavumenti buli obukodyo bwe muleeta wonna mugenda okuba bana Uganda babuuse amaaso tebakyayinza kulimba bage bannanga abayeekera badde bazze era buli mwagenda okubalaba nga basekera busekerezi nga balaba nga abazanya comedy so mulayini yemu ey'okwongera okubuusa bana Uganda mukama waffe His Excellency Oba Kyangulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna era wangaye mwabakwasa mandate ey'okugoba lutabayisirwa oba okuspearheadinga campaign eno ey'okukwata abatojja bano tubafere country wide tour eddamu olunaku lw'enkya mu bitundu by'e Kamuli. Yes, kino njaga okubikirategeeza tekiri kwadde okulanga okulala tekyali kwadde okubuuza obuvunaanyizibwa tulina bwe bumu. Yes, so mukitegere butegeezi nti enkya guddamu okusekebbuka kagutonye kagwake so baganda bange bali bitundu bye Busoga bali bitundu bye Jjunja bali bitundu bye Mawugwe mwe mulidde Empanga Eastern Uganda era nyongera okubebaza nti ddala mu kalulu akawedde matches tulina nnyo essuubi mu kalulu mwe abamu aba resistinga obufere bwa lutabayisirwa n'obubbibwe ne mulonda Oba Kyangulanyi Ssentamu massively lutabayisirwa ne mukubandis down so therefore country wide tour netandikidde wammwe eyo okutandika n'olunaku lw'enkya baganda baffe ennaku z'omwezi nga 22 ab'e Kamuli. Yes, His Excellency Oba Kyangulanyi Ssentamu abasazeeko awo then ab'e Bugweri baganda bange bakyawo ndowooza bagwere. Yes, baganda bange abagwere abali e Palisa abali e Buddaka abali e Tororo abali bonna abateeso so muna bali mu Eastern Uganda njeno country wide tour eno etandika olunaku lw'enkya okwongera okubanyikiza enjiri y'okukyusa lutabayisirwa n'okubategeeza n'okwazibula amaaso so bweti biza okyukakyukamu depending on how
regime gye tulinga nayo mugimanyi bulungi nnyo naye nga program wetu wayimiridde yes phase esooka egenda kutandikira mu Western Uganda then ekomewo mu Central then egendeko mu Northern Uganda then tugende mu Western Uganda tudde mu Northern Uganda nga wogirabaawo Eastern Uganda Central Northern Uganda Western Uganda then ate Northern Uganda guddemu okusekembuka therefore baganda bange mwenna abateeso abagisu abakalamojja abasoga abaganda namwena bajapadola abarugwala mwena season eddamu bulungi nnyo mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba abayisi gamba so mumwetegekere bulungi nnyo sawa yonna so bina bagamba bino ne bagamba tabayisirwa Uganda temuli mateeka mwegali constitution weeri naye tabayisirwa agirabanga kipapula kyekyo olwaleero luno bekwasa Public Order Management Act mwena gye muyita POMA yes mukibayi bulungi nnyo bagyekwasa ogezaako okulemesa enteekateeka eno nabyenanga nga yeesiriwaza babawandikira bulungi nnyo etteeka liri very clear when it comes to the Public Order Management Act the law is very very clear tegamba nti olina okutegeeza poliisi nekuwa olukusa etteeka ligamba nti bategeeze ku nteekateeka zo then bo baditamininge obungi bw'abasirikale oba security gye balina okukuwa okukuuma abantu era bagabane nabayo abantu gyo estimating okubeerawo so tobagamba the law says you notify them so sigamba nti obasaba olukusa okuwa go ahead and you've been notified naye nga nabagamba nti obuzibu bwa Uganda bamwe bagamba okufuna electoral forms tutereeze bannanga mateeka mabi nnyo ekikulu si kyamateeka ne tuba ne constitution esinga obulungi mu nsi yonna era Museveni ne baffere banne ne babbi banne olwokuba tebakkiriza mu nkola y'amateeka era tebawa kitiibwa enkola eno y'amateeka oba constitutional law oba ekikolagana rule of law so amateeka basigala bagaviolatinga however tujja kukola bukozi defiance enanga nga yeesiriwaza n'ebyagala ebyekisiru bye they are just violating the law says very clear POMA etteeka lya initiatingibwa omusajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi yalinga akyali prime minister I think it must have been before 2016 naye police badde ngeri kozesa okuviolating amateeka n'okumenya constitution yaffe y'eggwanga therefore they have been notified so ekikwatagana ne constitutional parameters they are 100% aware so it is up to them okuteekawo security eriyo naye tugenda okubeera ng'etteeka lye bagamba kuba beneesiriwaza tugenda okubeera so baganda bange abeeka muli enteekateeka zigenda mu maaso ziri mu giya ya ne Eastern Uganda mwenna eno wiiki kiri wammwe athe ne kutandika ne wiiki ejja ndowooza tujja kuba tulumba mu Central Uganda okweyongera mu Northern Uganda next week ate then ne tujja kuba tugattako n'ebitundu ebyenjawulo ebikola ebbendobende eryo erya Northern Uganda yes ako n'okudde Pato Uganda omuntu wa wansi olunaku lwa mukaaga tujja tukuba ne program 360 degrees atogezaako kutanya ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'ebikolwa byatwasibirwa byali mu kukola mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga kati program Uganda zukuka eba etandise mbalamusezaako mwenna bali bitundu ebyenjawulo tutandikirewa sharing busharinzika share button kuba okwataka bali ku YouTube na bali ku Facebook bintu bingi bigenda maaso mbiraba obusiru obw'abantu abamu section y'abana Uganda abamu era omuzika tugutandise ndaba kawuche egende ekula azovuna yali yasirikira eyokuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu sigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tavumwa sigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ta criticizing but I do not subscribe to that school of thought how sirimu abo naye if you do it legitimately obango ina convincing reasons well and good naye ndabye ensine ng'abana Uganda bannange tulike kyamu ku mutwe abasinga obungi si mwenna kwa baliwa bagamba generalizinga yes manyi si mwenna ne waliwo section y'abana Uganda abatategeererako ddala because wala bagamba nti Pato banyarwanda si banyarwanda bokka mulimu n'abana Uganda indigenous Uganda n'abaganda bemanyi nga baganda saka nyo biteka kuba n'abanyarwanda byatakinga kuba n'abanyarwanda bali ku Facebook bali ku Twitter bali ku TikTok sazino abavuma mukulembeze as if ya presiding over affairs z'eggwanga Uganda as if ina budget y'eggwanga Uganda gya controllinga okuba nti yabatuusizza mu katuka